Ssente wa NRM mu Buganda Haji Abdullah Dulias bana kibiina kya NRM okwewala entalo n'enjawukana ate bakomye okulimisa bannaabwe abeera batambuza emirimu gy'ekibiina abasabye balonda abantu abasobola okukola era abalina omutima okwagala eggwanga lyabwe. Omuntu yenna wano nga muli wano tuli wano ekira totunuulira ggwanga totunuulira ddiini tunuulira mwoyo tutambulira wamu ne Yesu bw'akugambye nti oyo atali ku lwaffe oyo ye mulabe waffe buli atukuukamu mutunuulire nga wangeri ndala naye mutunuulire ate ffe the founders. Okwogera bino Nadduli abali mu lukungaana bannakibiina kya NRM ekira nga bakulembeddwa mu ssentebe Mameri Tomugerwa bwe basisinkanye mu lukiiko lwa NRM olutuula buli luvannyuma lwa myaka 5. Bakole nnyo emirimu egyabwe okufuna ssente ate babeere beesimbu ku buli nsonga gye bagendamu. Tukole politics ow'omulembe. Tetwagala politics wa kusabiriza, tetwagala politics wa kuvumangana, tetwagala politics wa butali kulaba tuleeta candidate anaawangula tuve mu kulowooza nti guno mulimo eno service. Beetabiddwa bannakibiina ku mitendera egy'enjawulo okuli omubaka omukyalo w'Ewakiso Rosemary Sseninde, omumyuka wa RDC w'Ekiso n'abalala nga olukubiriziddwa Meeya Mameri Tomugerwa. RDC n'amagongwe mu lukiiko lw'omwalabulira ab'obukiiko bw'ebyalo okukomya okwenyigira mu nviiri gy'ettaka ssaako n'okukuba n'aboozi b'ensimbi ne banyaga abantu. Kubalabula bwemba mwewola ssente musomenga mu ndagaano ate mukozesenga common sense when you are getting this money. Don't hurry. Ettaka lwaki it is an issue. LOC ones bagenda ne batunda ettaka ne batunda ne baliguza like ku bantu nga 2-3 Haji najja n'amuguza, Lydia najja n'amuguza, ne Juliet naye najja n'akola ki n'amuguza Sam plot. Ye omubaka Sseninde akatiza ebigo bya pulezidenti eyo avubuka obutayi wansi ku mikolo egitaza magoba. Omuntu n'akola embaga eya graduation n'akola embaga kumpi ya Bukedde 10 ng'obumu yeewoze na bwewole mu bbanka ssente endala azisabiriza banne n'akola embaga ya graduation ng'ate omwana kabe kasinge n'omulimu amala n'emyaka 2 tagufunye kubanga ne pulezidenti akikkiriza nti emirimu gya gavumenti mitono nnyo. N'olwekyo bannayuganda tulina okukyusaamu omuntu akola embaga nga talina na wagenda kuteeka mugole naye ssente n'azeewola endala n'azisabiriza naye ng'akola ngeri yakweraga. Adrian Bale Bwanika yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV 1.